Yes, oli ku Yugi Update TV kusinza obango otuwuliriza bakulisaayo nnyo mu kuliko obwakedde ne bwe njogerera kati omukulembeze w'ekibiina kya National Platform amanyikiddwa nga Robert Kyagulanyi Ssentamu tali safe wadde n'omulundi n'ogumu n'akatono wabula wetugenze maaso ne tukulonderera ebigenda mu maaso emagere embeera ekulaga ekyali ya bunkenke newankubadde ebitongole ebikuumaddembe omuli security forces aba poliisi UPDF byonna byavuddeyo ne byegaana ensonga y'okuteeka Robert Kyagulanyi Ssentamu under arrest oba ey'okubuzaawo Robert Kyagulanyi Ssentamu ngenda kuba nga nkuwa obutambi osobole okulaba embeera okuva mu kulonda omukulembeze w'ekibiina kino ekya National Platform yazze nga ayitamu gwe mukwano gwange ali eyo ampuliriza wakati nga intaneti egiddwako bingi ebibadde bikolebwa gavumenti mu kimugunyu bye tugenda okuba nga tukuleetera oli ku Yugi Update TV k'osinzira obango otuwuliriza. Mukyala wange ajja namuwulidde nga balaata nti agenda kusindika abantu be ewange bambuuzeeko saagala kumbuuzaako. N'okutuusa kati ab'ebyokwerinda abawanvu n'abampi bakyebulunguludde amaka ga Pulezidenti wa National Unity Platform Robert Kyagulanyi Ssentamu agasangibwa ku kyalo Magere mu disitulikiti y'e Wakiso. Ebifaananyi bino bye tukutte mu bubba byoleka abakwata mmundu nga bakumye ku wankaaki w'amaka ga Kyagulanyi era nga mpawo omuntu yenna akkirizibwa kusukka 7 gye baateeka ku kkubo. Waggulu mu bwengula okuliraana amaka ga Kyagulanyi e Magere waliwo kamera kika kya drone erawuna obwengula obuteddiza era nga ku Lwokutaano lwa Ssabbiiti ewedde ng'okulonda kuwedde poliisi yasambajja ebyogerwa nti Kyagulanyi mukwate kyokka neetegeeza nti enyweza byakwerinda naddala mu maka ge. Kubanga ono presidential candidate yeetabye mu kalulu. For now twagala okutegeeza abantu bonna nti candidate Kyagulanyi aliwe e Magere e Kasangati mu Wakiso district. Ssaabawandiisi wa NUP David Lewis Rubongoya y'omu ku b'ebyokwerinda gwe bakomezza ku munaabo bw'abadde aliko ebintu ebikozesebwa mu bulamu obwa bulijjo byatwalidde ab'enju ya Kyagulanyi. Tubadde tuzze kuleeta ebyokulya okubitwalira mukyala wa pulezidenti waffe byetaaga ewaka n'abantu abalala abali ewaka naye unfortunately nga bwe mulaba wakawe wakyaliwo emisanvu gya poliisi wakyaliwo poliisi n'amagye bebunguludde ekifo ate ne munda mwe bali okusinziira family bibadde eteekayo n'ebifaananyi bye mubadde mulabyeko. Lubongo yagamba yeewuunya okulaba ng'omuntu waabwe atalina musango gwonna ate ab'ebyokwerinda basazeewo okusalako amaka ge kyeraliikiriza buli omu. Abasirikale bagambye balinze orders okuva waggulu. Mulabye ebbanga lyentutaawo nga mbabuuza ki ekigenda mu maaso togenda kuyingira okutuusa orders bwe ziba nga zivudde waggulu. Kyokka waliwo obutambi bwe tufunye okuva mu bamu ku bannakibiina ki NUP nga booleka Robert Kyagulanyi Ssentamu ng'alaga obweraliikirivu olw'okumala ennaku kati kumpi 5 nga tali mu maka ge era nga tamanyi n'abanju ye kye baliko mu kiseera kino. Tewali ali safe paka ffenna nga tuli safe. Nkola kyensobola mu busobozi bwange. Ensonga lwaki siri waka kubanga nayagadde mbere nga nsobola ocommunicatinga mbere nga nsobola n'okwogera abantu ab'enjawulo n'okuwuliziganya ne bannange bwe mbeere waka intaneti bansaleko amasimu bagasalako so kimu ku nsonga lwaki siri waka sobera okubeera nga communicatinga ne bannange. Mu butambi buno era Kyagulanyi awakanya poliisi byezzeeyogera ku kyokwebulungulula amaka ge. Poliisi ye Uganda nga bwe mugimanyi bwerimba yagamba ndi mu nnyumba yange beetoloddewo kati wetwogerera beetolodde ennyumba yange siri waka wange ekyo kibalaga nti balimba oba boogera mazima. Poliisi yemu batemudde abantu abasukka 10 basa abantu 10 mu nyumba ya Honorable Mwanga Kivumbi Deputy President wange naye bagambye nti abantu abo battidde mu nyumba ya Mwanga Kivumbi babadde balumba poliisi ekintu ekyobulimba n'ebirala ebifaanana bwe bityo. Ono azzeemu nate okuwakanya ebyo byavudde mu kulonda ebyafulumiziddwa akakiiko k'ebyokulonda Ssabbiiti ewedde kyokka n'ategeeza nti n'ebyokuddukira mu kkooti okufuna obwenkanya byonna mu kiseera kinaalabanga ebyokumala eby'omu bulago. Kkooti z'Uganda tetuzeesiga n'omulundi n'ogumu kubanga teziweebwa kitiibwa tezeetengeredde era mujja kujjukira nti mu petition oba okwemulugunya okulonda okubaddewo abantu bangi kkooti ziwadde ebiragiro bingi okukyusa mu nkola ey'okulonda naye gavumenti ya Uganda n'ebisambajja amagye gawamba okulonda ne watabawo kikolebwa so essuubi tulina mu Uganda so si mu kkooti zino. Kyagulanyi era akyomedde akulira akakiiko akalera eddembe ly'obuntu omulamuzi Mariam Wangadya ku by'okusindika abatume w'okulaba ogubadde
era Kyagulanyi kuno akuyise kubalaata. Mukyala wange namuwulidde nga balaata nti agenda kusindika abantu be ewange bambuuzeeko, saagala kumbuuzaako. Just kola omulimu gwo, gamba abantu abalina okumaddembe poliisi n'amagye bave mu maka gange kubanga baliyo mu bumenyi bw'amateeka. Balinye ekikomera kyange, basazeko amasanyalaze, basazeko kamerazi, bamenye zikufulu, kati geti yange be bagikontrolinga, abantu bange bonna babafudde basibe mu nju yange. Kye baba bakola mu maka gange kubanga baliyo mu bumenyi bw'amateeka. Avumiridde ebikolwa eby'okuwamba n'okutta abantu ebizze ebirabwako mu bitundu by'eggwanga ebyenjawulo naddala Butambala. Nene ba deputy president baffe babiri babawambye. Deputy president wange Lina Zedriga wa Northern Uganda bamwambye tetumanyi gyali. Deputy president waffe owa Western Uganda Jolly Jacqueline Kamushaba bamwambye tetumanyi gyali. Bano bombi bakyala naye ennaku zino zonna tetumanyi kibakuumirwa paka essaawa zino. Yes, embeera weetyo weebadde erabiseeko ku kitebe oba ku maka g'omukulembeze w'ekibiina kino ekya National Unity Platform. Wabula bino byonna newankubadde baabikwata mu bubba, poliisi tesobodde konfeesinga byagenda mu maaso, esigadde yeewakana oba ebitongole ebikuumaddembe bisigadde byewakana. Kikulaga ki? Nti omukulembeze w'ekibiina kino ekya National Platform tali seefu wadde n'omulundi n'ogumu n'ogw'eddagala. Ssaawa zino bagamba omukulembeze talabikako, naye nga teri amanyi mukulembeze w'ekibiina kino gyali. Jjukira nti no gavumenti eri ku bunkenge, ke kaseera okubanga mwami Yoweri Kaguta Tumukwabulwa agenda mu maaso n'okubanga akola enteekateeka z'okulayira. Kino kibateeka ku bunkenke era kiraga kikubamu security yaabwe ebituli singa Robert Kyagulanyi Ssentamu agenda maaso n'okubanga ababuzeeko. Newankubadde bakyagumbye mu maka ge, bataddewo security forces ez'ebika byonna ez'enjawulo. Robert Kyagulanyi Ssentamu akyali solid era bagamba takubikako kya mulubaale. Gwe mukwano gwange ali eyo ampuliriza. Wetudda ku sayidi eri endala, Mariam Wangadya akulira akakiiko ka Uganda Human Rights Commission akalina okubanga kayirwanira eddembe ly'obuntu nga gwe mulimu gwako omukulu. Ensonyi we zaamukutte n'ayisa lipooti n'agamba nti agenda kukyalirako Robert Kyagulanyi Ssentamu mu maka ge. Tujjukira bulungi nnyo awo ng'okulonda kwakagwa ne Robert Kyagulanyi Ssentamu yakomba kwerima n'agamba nti ye tayaniriza mukyalo ono mu maka ge era talina kyamwetaaza kubanga after all waaki aba ayogerawo atyo. Tujjukira bulungi nnyo nga tugenda mu maaso mu campaign ebikolwa ebyakolebwa ebyekko eddembe ly'obuntu eryalinyirirwa. Omukyalo ono Mariam Wangadya talina lunaku na lumu lwe yavaayo lwe yeesowolayo asobole okuba nga aboggolako nga ye omulwanyizi w'eddembe ly'obuntu akugamba alwanirire eddembe lyabo ba politician saako ne bannayuganda abagenda maaso n'okubonaabonyezebwa, okubibwa, okuttibwa tavangayo. Naye mu kaseera kano yeesowoddeyo agamba ye nga ye Mariam Wangadya yeesowoddeyo asobole okugenda wa Robert Kyagulanyi Ssentamu alabe embeera kigyayitamu nga ye omulwanyizi w'eddembe ly'ebuntu kimukakatako. Kakati Robert Kyagulanyi Ssentamu amugamba sikwaniriza maka gange, after all tolina kyokoze kuva mabega. Ensonga nga zikyaliwo zityo, ebyokwerinda byo byongera okuba nga binywezebwa olw'ensonga nti nno bannayuganda tukimanyi bulungi nnyo bagenda mu maaso n'okuba nga bewera nkolokooto ng'ennaku z'omwezi 2 baagala kuteekawo okwekalakaasa okw'emirembe nga beemulugunya ku ebyo byava mu kakiiko k'ebyokulonda saako n'okunyagibwako obuwanguzi bwabwe. Golowooza kino kinaatuukirira? Olowooza bannayuganda banaagenda mu maaso n'okubanja eddembe lyabwe nga bayise mu nkola eno ye banaamalako? Gwe mukwano gwange ali yampuliriza nagambye dda oli ku UG Updates TV kosinza oba nga otuwuliriza gwagala otwegattako kutegeeza nti ekkirira wansi waliwo ekigambo subscribe okikooneko ojja kuba nga osobola bulungi nnyo otwegattako. Abali mu diaspora abali emitala w'amayanja mbalamusizaako nnyo wanki wanyinammwe mukwemuli mukola kyamaanyi nnyo abajja mu comment section abalikinga abasharinga. Kakati ke kaseera okuba nga tumanya amazima. Njagala nkutereko ebyokwerinda. Honorable Kyagulanyi simanyi oba bw'atera okukola okufuluma ekiro n'atambula mu compound simanyi, naye ku luno yafulumye
nga waliwo kagundi kadde kange emunyenye ebigambo They see him praying with words. You know the problem, but you start now looking for what do I say? You know the problem, but you have no solution. katambulirako biraga nti yabadde drone, so buli omuntu lwe yeemulugunya naffe kituwa